Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Magoola mu Budaama mu disitulikiti y'e Tororo bannaabwe babiri bwe batemeddwa mu ntiisa emirambo gyabwe ne gisuulibwa ku nsiko. Abagenzi Isaac Kirumira n'Omondi Richard nga bombi babadde bavuzi ba boodabooda nga bino kigambibwa bibaddewo ku ssaawa 2 ez'ekiro nga badde awaka nga kitegerekese nti abatemu baasibye omuguwa ne waya mu kkubo ng'owa boodabooda bwagugwamu nga gumusalako obulago olwo ne bakuulita ne pikipiki ye. Omulala bere saidi eno ne saidi eno bajekako mugwa kati woziyane ne piki bakuteka mugwa waggulu wenu nakutuga wano mukuni kati bumaze gwa wansi bakukuba mutayimba nofiirawo bakuba bukubinga omuntu ali akube nti ne mutalimba ne omugwa baleseeri ku poliisi. Bagamba bagezezaako okugoba abatemu bano naye ne balemererwa. Batwala ne pikipiki 2 omwana omu weri mwana omu waffe wano. Osinde Samuel ssentebe w'ekyalo Magoola Budaama ategeeza nti bali mu kutya era asabye poliisi okubongera obukuumi. Babi babeeraawo naye luli togamba tubulira LC3 zaffe. Wano tulina poliisi, tulina buli kintu kyonna we kye tulina wano mugomba tetulina wano hayiwe weeri naye paato teyinza okubeera wano n'olunaku n'omu. Basobole okutulongesa kubo ababoodabooda babeere nga bagiraba bakube ettala balabe abantu bali mu maaso basobole okuddayo mabega ye buzibu gwange. Josi omwana wange bagenda ne bamusadaaka emmeera naye bwe twabakwata ekyannuma gavumenti yafaayo abantu abo bamala wiikisi 2 era ne bakomawo. Kyekimu omwana wange era wuuyo bamutemudde kyekiki gavumenti ekola ki? Amula Albert Yamyoka RDC Tororo agambye nti bagenda kukwatagana n'abakulembeze okukwata abakoze ettemu lino bavunaanibwe. Abataagala kola ababbi baagala taking advantage okutwala boda z'abaana zibakoleredde naye nga security committee eya district tugenda tuula tusala amagezi okugonjoola ensonga ezo. Stephen Bulega yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.